mu mwezi ogw'Ekkumi omwaka guno bammemba b'ekibiina ekiddukanya omuzannyo ogw'okubaka wano mu ggwanga ekya Netball Uganda balonda Jocelyn Ukyanda okubeera pulezidenti w'ekibiina kino nga yayitamu nga tavuganyiziddwa. Ono akubye ebirayiro okubeera mu kifo kino era akwasiddwa ne woofiisi mu butongole. Jocelyn Ukyanda agamba agenda kutandikira ku kufunira ekibiina kino ekitebe ekiri ku mutindo nga kibaweesa ekitiibwa. We are going to address governance issues which include structures. We are going to set up a secretariat. We are going to form committees. We are coming up with a calendar that is going to highlight the activities of Netball Uganda. And also we are going to come up with a strategic plan of which we have launched today. Jocelyn Ukyanda ye president owa Netball Uganda agenda okusooka oluvannyuma lw'abammemba okukyusa erinnya ery'ekibiina kino okuva ku Uganda Netball Federation. Ono agamba ng'akolaganira wamu ne banne bagenda kunoonyeza ekibiina kino ensimbi ezigenda okuyambako okukulaakulanya omuzannyo guno. We are not only going to depend on governments. We thank government who has been our major supports and pledge that they support us immediately so that we are able to take the She Cranes to participate in the Quad Series in the UK. But we are going to be able to raise funds for the Federation through our merchandise, through the products we have. We have the She Cranes, we have the National League, we have the National Rally. Uganda yemu ku mawanga agasinga okuzannya omuzannyo guno mu nsi yonna ng'ekwata ekifo kya 6 mu nsengeka z'amawanga gano. Jocelyn Ukyanda agenda kumyukibwa William Bwambale ng'ate Dr. Sarah Nkonge Muwonge yagenda okukulira omuzannyo guno mu Buganda.